Justina Bosawa yatuyingizawo mu kayimba konti oli Katonda ddala oli Katonda era nga weewuunyisa atakwesiga oba tannakutegeera nze musaasidde nnyo kubanga aba talina bulamu bw'alivinga butuufu bw'alina kutambuliramu. Nkwaniriza nnyo ku Morning Express amanya nze Sandra Lian kansubire munange wasuze bulungi. Ekintu ekyokusaba nga tonaba kuva waka kintu kikulu nnyo era gwe atakikoze ng'ofulumye bufulumi funa woogoma ofuna wootuulako weebaze Mukama Katonda abeere nga omuweebaze okubanga akukeezezza mu lunaku olupya. Bangi tebasobodde kubanga bakeera, bangi bagenda bazikona ku olwaleero, bangi bali mu malwaliro tebakyasobola yadde okussa yadde okubaako kye balya naye gwani okubanga okyasobola okussa okyasobola okutemya kwegasi maanyi go gaddayo okuba nti maanyi ga Katonda. Mwebaze omwami oyo gyali yonna ebirungi byonna byakkoledde. Olunaku olwaleero negatibwako Reverend agenda okubanga ate atulungamya mu nsonga ez'enjawulo. Atugenda kwogera ku baagalwa baffe gye tubajja kintu kikulu nnyo nakyo kiditamininga abaagalwa baffe abalungi be tutambula nabo mu mukwano guno eno mu maaso kubanga abantu be tukola oba choices ze tukola ze ziditamininga future yaffe etambula etya either obonaabona oba nedda. Kwegamba kitwaffectinga kitya ngaffe abalonda abaagalwa. Ensobi ki ze tukolera mu nsonga zino. Ebiseera ebisinga tubajja nnyo ku social media ntolabye omuntu apostinze ebifaananyi ebirimu filters gwe nogamba ho akawala kano kalungi. Apostinze ekifaananyi ng'asibye akabina n'ogamba ho omuwala ono bwe simutwala nanfumbira ettooke mbandika aluga. Kati kwegamba tukoze ensobi nnyingi. Abasinga omanyi ne bakugamba omuntu omutuufu ava mu kyaki. Ddala abantu be tujja mu kyaki nabo baba batuufu oba nabo baba beebisse katulako ebisse nti omutwala ng'osuubira nti alimu Katonda naye ate in real sense nga naye kwegamba alina emize emibi. Reverend tusanyusa okulaba ssebo. Kale nnyabo. Nange neesimye okulabako n'okubeera wano ku mpewo za Sanyuka TV. Amiina. Sooka obuze kubatulaba ku Sanyuka TV Morning Express. Abatulaba erinnya nze Emmanuel Lutaaya musumba w'obusumba obw'Amataazi kya Katwe. Era ndi wano n'oluganda Patradisan Lameka. Twagala okwebaza Katonda atuleese ku nteekateeka eno gye mwantumye. Ensonga egamba nti ensobi ezijja oba ezikolebwa omuntu nga alonda omubeezi ennyabo. Ab'endiga zigamba ki ez'ekatwe? Ekatwe tuli bulungi nnyo. Amiina. Ekisa kya Mukama kituwambaatira era tulina essuubi nti tujja kugenda mu maaso era tuli ba mukisa nnyo okubeera nti ensi yonna kaakano yeeyoleka omusumba waabwe era abo babadde bandaba bampuliriza abandabako guno mulundi gwange gwakubiri okubeerako wano mu studio eno. Tusanyuse nnyo kulaba Reverend. Kale nnyabo. Ndoza tusooke tusabire ku bantu baffe abali eyo essaawa eno abatweyunzeko kuba nti balaba wamu naffe programu eno gattako n'abo abasuubira okufuna abeezi be tugenda okuba nga twogerako baba abafuna edda naye ng'ensobi ezo ze baakola kwegamba ze batambuliramu obudde buno. Kale katwebaze era n'okwegayirira kitange ow'ekitiibwa twebaza kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu oli musumba omulungi awayo obulamu bw'olwendiga tolundira mpeera. Tukwebaza Kabaka bakabaka kubanga otuteeseteese okubeera nga tuyita wano ku mukutu guno okutuuka eri abantu bonna Mukama. Tumanyi nti waliwo abalindiridde okuwuliriza okutulaba ate era n'okufuna amagezi okwongera okulongoosa n'okutereeza ekigambo kino ekikulu ennyo eky'obufumbo. Twegayiridde Mukama Katonda waffe weeyongere okutwolesa omwoyo omutukuvu atulungamye atukozese ebigambo bye tugenda okufulumya bibenga bye bigasa abantu bo. Mu nsonga ene basobedde n'abalala nga bafuba okulaba nti bayingira ate nga bangi bafuba okulaba nti bafuluma. Abalala nga bayuzaayuziddwa emitima abo be baalaba ng'abaagalwa baabwe naye kaakano nga babakabya amaziga. Ogulumizibwa obw'ekitiibwa n'ettendo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. So Reverend awo nnyinyi njagala tutandikire abantu tukola ensobi nnyingi nga tulonda abaagalwa baffe. For starters njagala tusooke tutunuulye biki omuntu bye yanditunuulidde nga tannaba kukkiriza muntu oyo amutuukiridde because most of the cases abasajja be batutuukirira nga ffe abakyala okutukwana. Kiki kye sirina kubuusa maaso nga sirina kukkiriza?
ekibuuzo ekyo si kyangu. Ogambye nti kiki kyotalina kubuusa munso nga tonnaba kunzikiriza nze ng'omusajja. Naye ate nange kiki kye nnina okugoberera nga sinnaba kulaba. Kwegamba ensonga erimu emirundi ebiri. Gwe nga tonnaba kukkiriza naye nga tonnaba kunkwana. Kubanga bwe nabadde nteekateeka obubaka bwe tugenda okugabana leero oba ebigambo bye tugenda okukubaganyaako ebirowoozo, waliwo ensonga eyanzijidde nti tosobola kugenda ku luguudo kuvuga mmotoka okuggyako ng'omaze okuweebwa olukusa. Tosobola kujja mu studio wano kutandika kuweereza okuggyako ng'omaze abakulu bamaze okwetegereza ebiwandiiko byo ne bagaa nti osaanira olina omugaso gw'olina okugatta ku nsi. Bwe kityo teriiyo musawo oba muntu afuluma nti ngenda kubeera musawo nti ngenda kutandika kulongoosa nga tebamaze kumwekakasa nti ajja kusobola. Naye ate bwe tutuuka ku kigambo ebyo mbireese ng'ekyokulabirako naye ng'ate bigazi bingi. Bwe tutuuka ku nsonga y'obufumbo ate abantu ne tubaleka ne batandika okwekolako. So ng'ate eno tugiyita faculty enkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Faculty eno omuntu gy'agenda okubeera, obulamu bw'agenda okubeeramu okuva lwa butandise mpaka lwa Mukama lwali mujjulula, okutuusa Mukama lwali mujjulula. Oba alina oyo obanga munnaavuddewo obulamu ne busigala nga bugenda mu maaso. Kubanga bangi abayingira mu bufumbo ekiseera ne kituuka olw'okubanga ebeera contract wakati waffe ne Katonda ye yamanyi eswiki lwaginyiga. Nga bwe tumanyi nti waliwo n'olwaliro wendi nga ndi wano mu studio zino nga waliwo munnaffe omu abadde alowooza nti obulamu bujja kweyongerayo mu maaso ng'era bw'oyogedde nti tuli wano naye ate waliwo abatakola ki be bagenda okuziika. Kaakati omukyala n'asigala mu maka oba omwami n'asigala mu maka. Wano mu Buganda kitwalibwa nti omusajja tabeera ssemwandu, bwe kityo bwe kirowoozebwa. Lwaki? Kubanga bakadde baffe mu bufumbo bwe baali babuyingiramu baafuna ekigambo ekiraga nti omusajja abeera n'omukyala ate omulala. Era ng'oli oyinza okugaa nti ssemwandu wuuyo naye ate nga waliwo ate omulala amubudaabuda. Kale n'ekigambo eky'okuyitibwa ssemwandu ne bakisangulawo. Bagenda okuziika munne naye nga ye olwedde alinayo wali amugumya. Naye nga mu butuufu tetuyinza kukitwala bwe kityo nti obwa ssemwandu tebubeerawo. Naye ndi ku nsonga eya nnamwandu nti ye asigalamu mu maka, asobola okusigala mu maka n'agenda mu maaso n'okulabirira abaana n'obuvunaanyizibwa. Ekyo njagadde okukikulaga. Kyokka ate ensonga eno ey'obufumbo emirundi mingi tugirekedde abantu beesalirewo. Ate n'olusi tufudde nnyo ku mwana omuwala omulenzi ne tumwerabira. Teriiyo kwegamba mu kutambula kwaffe obanga omuntu okubeera ky'anaabeera abeerako abamulera nga bw'olaba omuti bwe gusimbibwa oba ekimera n'okirabira n'okifukirira. Naye ensonga lwaki mbadde nfuna okusoomozebwa nga nteekateeka ebigambo bino okuva lwe nategeera nti munneetaagako wano nti ebirala byonna waliyo okufaayo okusobola okulaba nti omuntu ono atuuka okugaa nti afuluma aweebwa obuvunaanyizibwa naye ng'atendekeddwa ng'alabiriddwa nga babaddewo amaaso agamutunuulira ne bagaa nti kaakati weetengerere. Naye ensonga y'obufumbo abantu bano ababiri abagenda okutambulira mu bufumbo buno ate ne tubalekera obuvunaanyizibwa bwesalirewo beenoonyeze. Kati y'ensonga lwaki buli omu abeera n'ebigendererwa byatunuulira njagala omukyala ng'alina kino ne kino ne kino ne kino oba musuubiramu bwe nti ng'alabika bulungi wannyindo bweti alina enviiri emimwa gye figa bweti entambula. Kaakati ye neyesettingira table of priorities qualities z'asuubira agenda okulaba bw'abeera mulenzi nga mulimu ebitatuusa ate byazudde awo ku muntu omulala oba byalengera ku mukyala gundi oba ku muwala gundi. Kyokka ate n'omukyala naye alina ebibye
ebigendo njagala omusajja omweru njagala afaanana bw'ati ayambala bw'ati n'olwekyo nsitudde okuva awaka okujja wano nga mmaze okukyusibwa kwenkyusiddwa kwe kuyingira mu buvunaanyizibwa bw'okuwagira bannaffe abafubye kubanga bwe bali abafubye okulaba nti bateekateeka abantu abanaafumbirwa oba abanaawasa kubanga mu bitundu bingi tetubadde n'abantu abo oba tetubaddeewo na kilaasi eyo eteekateeka kaakati fenga ku kyaki wayogeddeko nti omutuufu ali mu kyaki oba omutuufu ali mu katale oba ali mu kifo bwekiri nakiri fenga mu kyaki opportunity gye tulina nti tulina abajja ne bakuŋŋaana nga bazze bokka naye ate tulina okubasikiriza era okujja naye bwe bajja tuteekwa okubakolako okuzuula nti bano balina kutambula bwe bati bano beetaaga kino kubanga muteekwa okubaamu abantu abakulu abeetaaga okuba nti ebirowoozo byabwe biri ku mirimu kyokka ate mulimu n'abavubuka eyeebuuza nti naafuna omuntu omutuufu nange naafumbirwa kufuna muntu omwo mu kkanisa ayinza okuba nga si yamuleese naye bw'ajja nga ekimu ku birooto bye amaze okusoma naye anoonya okufuna naye omuntu omutuufu mu bulamu gw'anaabeera naye n'amusanyusa kubanga alina bye yeegomba naye ate abantu bano bazzeemu si bateeketeeke oba batambula nabo si bateeketeeke era ensonga lwaki ojja n'olaba nti abawala oba abavubuka be tubeera nabo mu kyaki ogenda okulaba nti ate bw'atuusa okufuna omuntu ate amugje walala tamugje mu bano n'olwekyo tuteekwa okubateekerawo omukisa ogubateekateeka omuntu ono abadde nga awaganyala oba awagukawaguka okumukomyawo mu kkubo n'afuuka omuntu omulungi kubanga oluusi waliwo kye tuyita peer pressure amaanyi ago agajja galumba abavubuka nga bakula gayinza okuba waggula ne gabatambuza nga gabazze eno naye ate nga bwe baba bayambiddwako asobola okukomawo mu kkubo eyali omukyamu n'asobola okubeera nti akola ki avaamu ekitegeerekeka ennyabo kakati nze njagala tutunule kuba kati ebyo byonna byonna obyogedde Reverend nti abantu kati twesetingira standards zaffe zetwagala okugoberera but ne tukomekerera nga bikyamu bye twagoberera so omuntu yandibadde tatunuulira muntu by looks nga alina ebintu byeyandibadde asinga okussaako essira mu butuufu singa omuntu aba ateekeddwa bakadde baffe dda baakikolanga tubisoma mu byafaayo era abalala batubuulira nti abato bano tebeezuuliranga era tebeesalirangawo naye nga omulembe guli eri Reverend ogw'okutufunira ababeezi gwo tegukyaliwo tetukyasobola nti togera kufunira mwana guyina values ennungi ze tusobola okwewola ne tuzikola ki ne tuzikozesa nti biki bye baatunuuliranga bali mu muwala ono oba mu mulenzi ono ne bamanya nti omuwala ono asobola okufumbirwa mutabani wa gundi ate ne mutabani wa gundi asobola okuwasa muwala wa gundi tumulabye nga musajja mukozi kaakati obadde ensonga gy'ombuuza ensonga y'obukozi ng'omulenzi nga tajja kubeera awo nga dependent asuubira omukyala amuwe amuteekemu nga bwe beeranga kaakati nga mukozi nga musajja amanye abantu nga wampisa ng'atya Katonda ng'amanyi nga muyiiya mutetenkanya ng'alinamu n'ensonyi banandaba batya nga nkola kino nga bw'agenda akula ogenda okulaba nga ayingiramu n'empisa kaakati eziriwo ze tuyita hygienic conditions empisa ez'obuyonjo nga musajja yeefaako anaaba yeegulira engoye ez'okwambala kaakati abazadde ne beegomba nti omwana wange yalifumbiddwa omuntu oyo kaakati ekigambo ekyo tuteekwa okukikuza nti ezo ezaali values ate era zikyakola ne kaakano naye ati kalate Reverend nze kyembadde njagala okukugaa nti ekyokufunira omwana kubanga abazadde baffe fine nti baalabanga omuntu tonasobola okuba omuntu omulungi eri omwana wange naye ate bw'okyetegereza omukwano guba teguliiwo kuba omuntu oyo mba semumanyi omundabidde bulabizi kati connection eno etugatta ddala ddala egenda okusibawo obufumbo bwaffe okubeera nga buli successful ndaba eba ntono nnyo anti kaakati kye tulina okukola ensobi okuzeewala kye tulina okukola kuba ensobi zo zibaddewo kwe kugatta abawala bano ne tugatta abalenzi
ne tumanya ebirowoozo by'abawala musajja kigwe wandyagadde musajja kigwe wandyagadde okufuna okukola naye obufumbo n'abalenzi nabo ne tubateeka mu nsonga eyo okugenda okukakkana omanya kwegamba ebirowoozo by'abawala so nga ate bo bwe babeera bokka bo bennyini bayinza obuteeyamba bulungi kubanga buli omu ayinza okuleeta kino naleeta kino okugenda okukakkana ye ate omulala atali mwogezi nayesanga nga egurupu gyalimu oba kilasi gyalimu si yeeyo naye ate bwebeera ya church oba bwebeera nga eri guided ng'eyambiddwa ne counseling principles abawala bano omu abadde alowooza nti njagala omusajja nga yazimba kalina kakati olaba nti ye aba ayagala musajja yamala okuzimba namala omusajja ayina emmotoka omusajja ayina omulimu omusajja ananzimbira ennyumba kyokka ate ng'abantu basobola okutandika nga tebayina mukama n'agenda ng'abazimba naye nga social groups zino zisobola okutuyamba okuteekateeka abantu kati waliwo mu human resource kyebayita oba kyebayita job house oba employment center kakati ng'olaba nti abantu yasoma kiri bwe mukuŋŋaana waliwo ate abayinza okubayamba wasoma kino kati n'anoonya omulimu ng'agunoonyawa mu kitongole ekyo kakati naffe ng'abaweereza oba abafunye vision nti mu butuufu abantu bano bayinza okubulwa naye bw'ojja wano osobola okufunayo omuntu omutuufu gwokola ki gwetaaga so sigamba nti onoomunoonyeza ku mpewo ku tv oba onoogenda ku biiki oba onoogenda mu kifo bwe kiti osobole okumala ogenda mu social gathering eya pate olyoka osobola okufuna omukyala of course waliyo ababafunayo oba abafunayo abaami naye nga era ne chance ez'okubeera nti mu butuufu oli sure nti omuntu gw'ofunye mutuufu ate waliwo kye tuyita courtship ebbanga era lye mumala nga muli mwenna mwetegeka ng'otunuulira omuntu ono omuwuliriza afuluta atya okufuluta kitegeeza nti mugalamidde wamu anti courtship mba temubeera mwenna musula mwenna kakati mu actual sense courtship yalitegeezezza nti gw'oli wano ennaggulu nange ndi eri Katwe twekubirako ku ssimu tusisinkana tunywa kacyayi Reverend gwolaba abaana bo bana abavubuka b'ennaku zino bakyakikola ekyo mbobeera eri mbeere nenkusiibula nyinza n'okuvugako nenkuzaayo Reverend olaba ekyo kikolebwa ennaku zino anti tekikolebwa y'ensobi naye nga singa kye tuba tukoze mu butuufu wabaawo kye tuyita adjustment omuntu nakkakkana eyandibadde alowooza ne wabaawo obugumiikiriza abanga balina ekibagoba ne mulindako kati mu kulindako okwo kikutuusa ate nga kye tuyita sesole bw'atafa atuuka kuki kulyengedde kakati ne mumanya nti courtship yaffe kati mu kutambula okwo ne mweteekateeka ne mugumiikiriza kakati wunga wano ne musoma ebyawandiikibwa ne mukikkiriza nti tuli ku omukumwe n'afuuka omusomba mu nnyumba buli kino temunnayingira nju ekyawandiikibwa mukisomera ku ssimu tuli mu shedi tuli wansi wa muti nti wekivubu tuve wansi w'omuti ebiddirira nze sirwakuba nti ndi mwawule naye kati nze namala omwaka mulamba courtship twagimalamu omwaka mulamba era ekigambo ekyo kikuteekateeka naye so sigamba nti omuntu omufunye wiiki emu enjala ennuma kaakati tugende ondabeko ondabirire kaakati ndi wano n'otulo tumbuze kaakati naawe n'ogamba nange nno gyendi otulo tuganya okujja lwaki kaakati naavu nebumbujja nga gy'oli mwali temubeerawo nga temunneeraba n'olwekyo tuteekwa okuteekamu obugumiikiriza wadde ng'enjala eyinza okujja ate enjala Katonda alina engeri gy'amalawo enjala eyo neetalabikako okujjako ng'ofunye omuntu alimu Katonda kyekiri kye twayogeddemu naye abavubuka
tebalina bugumiikiriza aganze ntwala kiki bwe nkutwala ewamwe ne nkusasula ebintu byonna ne batugatta nga tozaala era bwe tukomekerera nga ebintu bye nasuubira kubanga abantu abasinga beefuula bamalayika bifo nga tebannabakuwasa bwe bakuteeka mu maka bwe bati n'olwokojjayo obuziina bwonna bubadde ng'okweka kuba obadde ekigendererwa kyakuwangula mulenzi ono kyakuwangula mukyalo ono kakati ddala kyekiremesezza abavubuka okugamba nti sigenda kubeera n'omuntu ono because most of the times ekireetera abantu bano okuba nti babeera bombi before marriage okusobola okumanya omuntu ono okufuluuta kwe n'akugumiikiriza bw'abanga yeebase ameketa amannyo n'agagumiikiriza other than okeera ku makya ne twefumbirwa mbadde nga nkukubira essimu oli erindi eno ng'ebintu bulijjo bye mbadde kubanga essimu tesobola kuleetera kumanya bintu munno byakola kyekyo ensonga lwaki sigenda kusobola kubeera naawe mbufumbo kyokka ng'omaze okunsasula ng'ebintu ebimu ndaba sikyasobola oli oswankula gwe mukyafu ate nno labayo kisoboka okubeera nti kati eyakulabye nga omuntu atulaba nga tuli babiri atuuka si kya bulijjo okugaa nti nga bwolaba ebidduka biri byetuyimiriza wabweru wali nti emmotoka eyo singa omusajja oyo amala n'ajinguza oba omukyalo oyo nemuwaamu ssente ye naakola ki naye kaakati ng'abawala bateekwa okukimanya nti bw'onoobanga oli so exposed bw'otyo omuntu azze akulaze abamu kye bakola ayinza okujja n'agamba nti namuwa open check cheke yiyo amugula juzaamu zokola ki zoyagala zoyagala wangambye kino oba namuwa akava nga tatoolako omumaliriza kakati naye n'atoolako nga bwazitya mu ngeri eyo omuntu ono munaatambula naye bw'atyo bulijjo bw'anaakolanga tuteekwa okubeera abeegendereza mu nsonga eyo abawala balina okugumiikiriza bateekwa okubeera si bawala bokka naye n'abalenzi nokubanga n'abalenzi nabo bagwa mu ki bagudde mu nsobi ate batuuse n'okubeera nti waliwo kye tuyita compensation mu psychology okwesasuza nti atuuse ekiseera alabanga alekeddwa alabanga desperate muyingiddemu ekivaamu n'agamba nti buli ajja kajje anti oluusi naye bazadde baffe batuteeka ku pressure tutambulira ku script oluvambu mu masomero nkwagala njagala ofuna omusajja omaze ofuna omulimu kati kiki kyolinda ogenda okufuna emikwano gyonna egikwetodde gyonna gifumbiddwa buli weekend obeera ku mukolo gwawerekera yegwe emperekeze buli mukolo gwabuuza naye nga gwe tolinaako yadde akukiina kali n'otuuka ng'olabira ddala emyaka giweddeyo gwatalina mwana mikwano gyo gyonna bwe muhangira out oba omukubirako nti munaye abalinga bagenda mu bifo bwe bito okukyakalibwamu aga munaye ndi bize omwami wange alina okudda nina omutegekera kati n'obeera ku pressure nga mutuufu nawe ogamba ajjako yabakola ki yabajja nyenda fumbirwa naye kaakati ku lwa puroguramu eno yajja ekyo abawala bakisangule n'abalenzi bakisangule bafube okukyejjamu otuwaddeyo tudibire ku nzija temujja kudiba kubanga waliwo katonda w'amaanyi nannyini kutandika bufumbo bwe tusoma mu lubereberye mu kitabo ky'olubereberye essuula eyo eya 28 olunya olusooka olunya olwa 28 okuva ku lwa 26 tulabanga entegeka katonda ye designer ye mutandisi nejiba myaka kuwanda nga gye yakudiza alina enteekateeka ennungi kaakati ekigambo ekyo alina enteekateeka ennungi abamu bayinza okubuuza yo yaddi etuuka ddi nze mpulira njagala kaakati enteekateeka eyo engwire mu kiseera kino naye nno kyova weetaaga okubeera nti ofuna omuntu omutuufu okuyimirira naawe mu kukuyamba engeri gy'onoova mu nsonga eyo n'olwekyo mu kkanisa fe tulina ebitongole ekya Fathers Union ne Mothers Union weewaawo ng'ate abamu bagamba nti tulinamu ebituli mu ffe naye mu nkyamu mulimu engolokofu nti tonoonya kuyambibwa okuva eri buli muntu noonya obuyambi okuva eri omuntu omutuufu n'olwekyo abawala abali mu kyaki n'abataliimu basobola okujja kubanga kyaki ebeera open ebeera nzigula okwaniriza buli muntu okusobola okulaba nti tubakwatako
n'okubayamba okubabudaabuda kubanga omuntu oyinza okubaera nti olabika bulungi oli mu famire ey'enjawulo naye ng'ate waliwo enjegere ezikusibye waliwo enjegere waliwo emiziziko egiga nti abo tebajja kufumbirwa waliwo kye tuyita cases tebajja kufumbirwa tajja kukola ki naye ate bwe tukuteekateeka n'oyiga okusaba okwekolako self deliverance ate wookomye woolemereddwa ate n'ojja gye tuli okubeera nga twongeramu amaanyi tulabye ababadde nga baliko enjegere ne basumulukuka tajja kuzaala n'azaala ate tuteekwa okuteekamu obugumiikiriza abamu omukyala olufumbirwa embaga yakabeerawo omwezi ogwo bamusuubira emmeme okutandika omusinduukirira kwegamba olwokubanga ensonga y'obufumbo eri society nti society evunaanyizibwa bakusuubira okuba nti emyezi emeka 2 kiki yagenda okukola lwaki atumalira obudde tasinduukirirwa ku mmeeme nedda baino ne batandika okubuuza talya ku ttaka ne batandika okubuuza bagenda okulanga okola ki n'olwokubanga waliwo abavunaanyizibwa naye abavunaanyizibwa abo si bonna nti batuufu kati oteekwa okubeera ggwe kakati Reverend njagala tusooke tutunulye ekintu ky'ekkanisa ekyo abantu abatuufu omuntu asobola okufuna eddala omuntu omutuufu okuva mu kkanisa oba mu bbaala oba mu bifo ebyolukale ebyo abantu abatuufu ddala baliriddawa oba osobola omusanga anywhere kaakati tukitegeere nga tukozesa ekigambo nti ebinyonyi ebifaanagana bibuukira wamu era mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze abantu abatuufu Katonda yabayina era kyangu okubeera nti oli ali mu bbaala Katonda n'amukyusiza mu bbaala kubanga Pawulo atuyigiriza nti bwe nali omuto nakola ng'omuto nalowooza ng'omuto nayogera ng'omuto bwe nakula nendeka ki eby'obuto kaakati ebikolwa bino abantu bye bakola oba embeera gy'alimu oba environment eyinza okuba nga ya buto mwana azannya neyeesiiga ettaka naye n'ebirala byonna kubanga muto naye omuntu asobola okuyingira mu bufumbo n'asigala nga muto aliira ebikajjo mu kkubo atuula ku bumeeza muto ninnyira n'aliira eyo kyekimuwa emirembe kwegamba asaba n'awuuta ekigere n'akiriira ku bufoomu kutono kwegamba so nga ate ekigere ekyo yali kituto waliwo abakulu abali ekyebigere n'atula ku foomu n'awanika ekigere n'akimeketa okuwuuta ekigere kino ekyente badde bameketa ekigere so nga si kukimeketa ekyo naye ngamba olw'okuba obuto omuto mu bwongo mu psychology bakita fixation nga bwe yali akula alina we yakoma yoyo akuba mukyala we yayagala omukulisaayo buli kaseera nti nkulisaayo so nga omukyala akimanyi nti alina okukulisaayo mwami embeera eyo ereetera abantu mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze bw'oba onoonya omuntu is that the best place kyekifo ekisingako obulungi ennaku zino nga tweteze Reverend nengera nentuula mu kafune neegulira akasooda nenkawuuta nga manyi nti ekyo ekifo ekyebbeeyi wengenda okufuna omwagalwa kubanga ne mu kyaki nabo betujjayo era oluusi era babaamu ababi kati nemmanya nti nno bwe mba nga sisabye oba mu kyaki nemereddwayo kangende nfuna akafo wentuula wabeera abagagga neetege nyambale bulungi nekuba akawoowo kange ngula ebyokula nenagenda emitwalo 2 neetege omwana ajja ntegulule ddala era waliwo omu gwe nawulirako gwe banyumyako bannamawulire nti yagenda mu kifo yasooka okunoonyereza omukyalo oyo omuwala oyo bw'aba alina kaanywa akanywerawa nti mu kifo bwe kiti najja n'abeerawo ye bifo omukyala najja n'apaakinga emmotoka kakati noono kyeyakola n'agenda apaakinga okumpi n'eyoono era mu mbeera eyo kyeyakola n'ajja
naga nti oyo nteekwa okumufuna nasala amagezi gonna yakola yatomera ttaala lye eryanda lye mabega asobole okufuna wamufunira alikole era eventually yamufuna n'alitomera n'alyasa mu kulyasa nga manyi wa zanaaligula n'ateesa naye nti nyabuka nkole emmotoka kumbe ye alina byeyeyagaliramu kankole emmotoka kakati essimu namba ki okugenda okakana ngonoona alirizinga namba ya simu ng'agimuwa naye ekigambo ekyo ekyokwetega bangi beeteze era betegulula ne babeerawo naye mu kutegulula okwo oluusi ogwa kumwera mannyo ogudde kumwera mannyo akuteguludde nga baba ategula buli kimu ng'ategula kubanga wategululidde ggwe jjukira nti watekukubaawo n'abalala era byategula kati bw'oba onoonya ne mukama ayinza okuba gwakuleetedde bw'oba onoonya long time relationship ojja kwesanga nga ate era oviiriddemu awo omutego baguteguludde naye oli tojja kuddayo kumuwuliza oba omuwuliza naye alijja mpe abuukabuuka okugenda okakkana nga ennaku n'amaziga bikubeeramu kyokka ate gw'onoonya omuntu gw'onoozimba naye obulamu obw'omu maaso waliwo omuwandiisi w'ebitabo ayitibwa Nancy Van Pelt awandiika ekitabo highly effective marriages weekiri kiri available ne wano evolume nnene ddala naye mu kitabo omwo bw'aba awandiika atulaga nti wateekwa okubeerawo ebigendererwa omuntu ng'onoonya life partner kuba bamuyita life naye nga tebabeesinze nnyo ku kyakyaki naye life partner omuntu gw'onoobeera naye lwaki onoonya ow'ennaku 2 oba 3 ebigwa bitalaze wakatandika okusumulula obulamu bw'okubumuwa ate ng'akuleka mu bbanga mu crossroads kitegeeza byali ayagala abifunye agezi byali ayagala abifunye naye ate gwe si ye nteekateekayo gw'onoonya gw'oyagala okuzimba naye obulamu bw'omu maaso batugamba emitima tegyenkanankana nze bwe mba nkwagala nnyo ng'obeera tobiriiko kaakati omuwandiisi oyo atugamba nti oteekwa okumanya nti you need to acknowledge your strength and your weaknesses bw'oba onoonya omubeezi sooka ggwe wennyini nze kennyini nina okusooka okwezuula amaanyi gange obusobozi bwange neneekolako SWOT analysis nga sinnaba gikola kuuli amaanyi gange n'obusobozi bwange biri luddawa kubanga emirundi mingi abavubuka abawala n'abalenzi bayingira mu bufumbo nga obusobozi n'amaanyi abinoonya mwoli naye obusobozi oba n'obunafu abinoonya kwegana abeera ne criteria gyagoberera n'atandika okulaba wano totuuse nga ye kwegamba yagenda mu relationship kujajinga bujajinzi kati naaba nga ayina mu education kibayita marking scheme watandika ga wano oyise wano toyise wano kakati omukyala n'abeera mu maka nga mu buli ngeri yonna abeera n'okutya oba bamaze emyezi 2 oba 3 ng'alina okutya kwalina oba kyenaakola kinaamusanyusa bw'ategeka ekitanda ate n'akitunuulira n'alaba kakati era oluyingira naga biki bino byewakoze kakati olw'ensonga nti olwokuba nze munze mulimu empuliziganyo enjawulo ekyo bayita intrapersonal communication empuliziganyo eyo nze ngiina kati tuli ku communication nze naawe naye kati gye nnina munze eyo bwe mba sinnasumulula kukubuulira kigambo toyinza kukimanya n'olwekyo olwokuba toyinza kukimanya mu kyenjiyo okukola kwegamba naye ng'ate tusobola okwekyusa nze bwe mba nsobola okwekolako self deliberation oba rather self liberation okwenunula nze nga sinnanunula mulala awo nyini Reverend mukwenunula njagala tusooke tuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo ekyo kitulese ku nsobi ze tukola bwe tukomawo Reverend agenda kubanga atunyonyola nsobi ki ze tukolera mu kulonda abaagalwa baneeno tukyagenda ddala maaso ne Morning Express amanya nzi Sandra Liani.
Yesanyuka TV, banno ddala mu by'emizannyo n'ebisanyusa. The biggest digital awards, calling on potential partners and sponsors to join us as we recognize the Ubora Digital Awards. Ubora Awards, a celebration of individuals and organizations across Uganda that enable people to transform and enrich their lives through the benefits and opportunities created by digital. Let's bring this to life. We celebrate their creativity, innovation, and dedication. Ubora is an event of Nextcom. Call to be part on 0774-042-962 or send us an email on jemkasa@nextcom.co.ug. Sunday, no Gabin Augusta. Uganda's little hands go green. My kid is a superstar at 10. Or if you're like a silky, you can be a Kaviri, Bacomesawa. Green Festival, come and be every movie. A Coloria Sunday, no Gabin Munana. Mutuano Gomo, Atamas and the Kuere. You can have one eye like Jakwe, one good home to go to Balagua. If you're saying Sabia, you're not Jebby, never you be a member, not Jebali. You never know the General Center, Equity Bank, Leto Milk, Reham, Nema. NFA, now 1.3 Capital FM, the NBS TV, always. Nivana wafe twenywele nivana wafe twenywele nivana wafe tunyola Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. That's life. That's Nirvana. Tosuwa Kusanyuka TV. Wano ku wardrobe totokamu buli kanyomero konna ne tukuletera ebiri ku mutindo. Fashion is what you buy and style is how you wear it. Wamma ne tukuwa full dose ya fashion. Just wakwa sina kabina naye zezo figure ziriko. Empisa zake tuzitandikira mu kwambalako. Bojjanga okunamye ngamba oyo nti ofunye ekikunama. Tukuletera buli kyonna kye wali olowoozezaako kasita kibanga kikwata ku ndabikayo. Ko bikibino tosibwana okwerolera ku baserebu bo abeekoleta erinnya mu kwambala. First never this shoe sigira bangako omba nyambadde ntyanzika. If I feel confident, I mean I'm good to go. Tolekebwa mabega weekomere ku mutindo wano ng'olaba the wardrobe buli Sunday ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro n'omuweerezaawo Irene Nava. To you by Plascon, color your world. Knotted in, looking for Muwa Maweje. Gets it on to Tony Maweje, his namesake now. Teed back here for the captain, who gets it into the back of the net. Would you believe that? Express were caught absolutely napping there. Shell-shocked and blown away. They have been arrested right on the button. Talk about the sweet science of counter-punching. And Tony Maweje delivers a sucker punch here to Express. Well, I can tell you, Jermaine, I saw that goal coming. If you look at that interplay, and that's what police is all about, the threat that they pose. And if you are... Brought to you by Plascon, color your world. Eno Yesanyuka TV, banno ddala mu by'emizannyo n'ebisanyusa.
Express tukyagendera ddala maaso nga ndi wamu ne Rev.Emmanuel Lutaaya nga kyatunyonnyola ensobi eziri mbaagalana tukola ebintu bingi ebitwaffectinga mu maaso eyo n'ofundikira nga wafumbirwa omubbi naye nga bulijjo wali ofa kasente naye nga tomanyi omusajja ono sente azijjawa n'ogenda n'ofumbirwa omuntu ogenda okwesiŋŋana nti otuuse waka nga waliwo ekisenge kyataggula naye nga tolina mulimu ebimu bye wabuuka by'oteetegereza bulungi n'otuukayo nga tokyadda mabega. So Reverend, nsobi ki ezo abantu ze tukola nga tulonda abaagalwa? Okulonda abaagalwa, ensobi ezikolebwa abantu nga balonda abaagalwa kwe kubeera nga tutunuulira ekyokungulu. Kakati mu kutunuulira ekyokungulu nga tomanyi kyamunda. We go by looks. Tutunuulira face value naye ng'ate kyotutte oba ekyotutta waka kiriko obulemu. Ndeeta ekyokulabirako eky'omwami, mmanyi nti abatuwuliriza emboozi eno baagiwulirako. Eyatambula olugendo olw'e Bulaaya, kakati aba atambulatambula n'anoonya ekirabo ky'anaagulira mukyala we. Kakati bw'anoonya n'alaba olugoye olulungi ennyo, ogenda okkakkana price tag eyaliko nga luli mu ssente empitirivu. Katugambe $5. Naye kakati bw'atambulatambula n'agamba ebbeeyi nnene. Kakati asanga olugoye lwe lumu mu dduuka eriddako nga kuliko price tag ya $100. Ogenda okwetegereza nga lwe lugoye luli lwe yalabye eri wano luli ku 100 ate eri lwadde ku 5. Eri baseera nnyo. Ogenda okkakkana n'agaa nti kandugule. N'alugula era n'aluleeta ne balusiba bulungi. Mu kulusiba n'ategeka ekirabo nga bwe tuyinza okutegeera. N'okisiba bulungi n'okirwako. Era kakati mu kukiwa mukyala we n'alindirira okufuna feedback. Naye omukyala bwe yagenda okwetegereza olugoye nga lwaliko kaddamage awantu era n'akawandiiko emabegako nga kaga nti omuwendo guno gukkakkanyiziddwa nnyo olwa damage eno. Oli eyalugula yali talulabye. Teyasoma kumalayo. Kakati yeetikka olugoye n'aluleeta waka nga luliko ekizibu, ye n'asuubira okwebazibwa okulungi. Agenda okulaba nga omukyala ennaku emuliko mpitirivu, ennaku emuliko emitulu. Nakyava mugaa nti nenkuleetera ekirabo kye nalabye nga kikusaanira n'otafaayo. Kakati ekyaddirira omukyala n'agaa nti mu ngoye zonna n'osalawo okungulira damage, ate damage etya? Ogenda okkakkana nga bambi alaba n'akawandiiko, the price is slightly reduced because of the damage. Omusajja bambi n'agwa eri, takyaddayo eri kunona lugoye era terukyakola na makulu. Engeri eyo emirundi mingi abantu batudde damage, naye ng'ate singa bawaddeyo okwetegereza obulungi neyetegereza n'owaayo ebiseera okwetegereza, okwekkaanya kyandibadde kikuleetera obutatwala damage. Gwe ng'omukyala, era abawala bangi batugamba nti Reverend natomera. Kaakati n'omubuuza muwaayo muwendo ki? Ti omusajja anjuzaayuziza nze n'omutima ankaabya amaziga buli kiseera. Naye ng'ajjukira waliwo ekiseera ekyo kye baamala nga yeekuba n'ensiri kubanga obudde bwe baalagaanye naye bali mu kazikiza. Ensiri zikola ki? Yakakebera ku ssaawa akola ki? Twalagaanye kusisinkana ssaawa 2 kati zizino 3. Kugasayini wazibuusa amaaso from the start ate nga ze ziri mu kubonyaabonya kati. Ennyabo okugenda okkakkana ng'ebyo byonna singa wawaayo obudde wandibadde ofuna ekituufu. Kubanga enjogera yaffe, endabika yaffe, ennyambala yaffe si yeefuga future relationship. Ebyo byonna birungi naye ng'omuntu gw'otwala ate n'ekirala ensobi abawala gye bakola n'abalenzi kwe kwenoonyeza. Jjukira eri gye twatandikidde, gye bakadde baffe baatunoonyezanga. Naye ye Reverend tegenda kukyuka endoza tukyatambulira ddala mu eyo ensobi. Anti wulira gye njitwala kwe kwenoonyeza.
Kaakati lwaki tokkiriza Katonda n'akunoonyeza? Anti mnamanya nti Katonda kati anoonyeza yono gwampadde. Fukamira saba. Ajja kwogera Mubuuzo naawe. yono omutuufu. Yeremiya 3:3 aga nti mpita nange nja kuyitaba. Ate ndyoke nkubikkulire ebikulu n'ebinene n'ebizibu byobadde tomanyi. Kaakati bwakubikkulira ebikulu ebinene n'ebizibu byobadde tomanyi, kiba kitegeeza nti mu muntu oyo ojja kufunamu ebizibu. Oba mu kintu ekyo ojja kifunamu ebizibu, challenges. Ayina okugoberera omutima gwaffe ogw'omunda kye gugamba nti oba olina omuntu n'ofunamu okwekengera. Goberera nnyo sayini eyo. Kaakati kye tuyita okwekengera ekyo, from spiritual perspective, kwe tuyita omwoyo nti ayogedde. Ffe tuba tulowooza mwoyo wa munda nti omutima Sandra ow'omunda ng'amba. Kaakati waliwo muggwe ali omuntu ow'omunda ali muggwe. Omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe n'akugamba nti togenda. Waliwo traits ziri 3. Traits ezo ziyitibwa. Senga oluusi ayogerako nnyo like n'akugamba n'akulemera. Kaakati ne traits zino tulina oziwuliriza. Waliwo id, ne wabeerawo ego, ne wabeerawo ne super ego. Psychological traits ezo, id abasinga obungi gye tukozesa tukomaawo ku id, era bwe tugendako mu maaso ne tugendako ne ku ego. Id kyeki Reverend? Anti-psychological trait. Egamba mpa era mpa kaakati kubanga kyange. Ye ekulaga nti ekyo kikyo ekiri awo, muwala oyo wo oba omusajja oyo yoyo yennyini, era n'omala n'ozembeya bamukututteko. Eyo ye id. Kaakati mu kupakuka okwo yensonga lwaki twesanga nga tutomera. Trait eyo ekola mu bintu bingi. Ekola mu sexual relationships zaffe, engeri yo neekulaga nti yoyo. Era id trait eraga omusajja omukulu, omwana ow'emyaka 2 nti mukazi. Yensonga lwaki bawanuka nakka ogenda okakkana n'atuuka okutegeeza setaani yankemye nange saabitegedde. Naye tebuba kwesiriwaza bwosiriwaza Reverend. Anti kwesiriwaza kuba bategeera. Of course mu psychology kibayita id. Nti psychological trait eyo neekuvuga neekussa wansi neekuwanula. Yensonga lwaki abantu abamu basensera n'obuzigo, awanuka mu kalina n'asensera akaweema. N'alaba emmotoka eri ku mabbali g'ekkubo nti maka agawedde emirimu. N'atuuka okulaba emmotoka ze bakanika mu galagi nti nnyumba ruumu. Okugenda okukakkana omukyalo ow'ekitiibwa nga bamuganzise mu galagi z'emmotoka. N'awanukayo n'agwa eyo. Trait eyo mbi nnyo singa togifuze. Ate era osobola okugifuga kubanga waliwo eddaala eddala libayita ego. Kati ego ekugamba naye singa olinzeeko lindako. Kakati omuwala n'alyokaga nti ndifumbirwa nkaddiye musajja yono yeekuvuga n'ekuzza ku leve eyo egamba nti buli ajja yajja, oba tasenya oba tanaaba oba taki. Njagala musajja nzuuno 39 nina okuzaala, naye okugenda okukakana nga gwazaddemu. Owedde tuba n'ebibalo byaffe olufuluma mu myaka 28 ngenda kuba nzaddeyo omwana asooka notukabe 8 teri yadde akukiina ddala nogaa naye kati ddala kantomere najja nkyalinda ki. Naye kati super ego ye trait esembayo eyo yo ejja n'embooko zitya neekuswanyuula neekugaa nti ggwe jjukira wagenda n'osoma n'otuuka ne ku university oba n'ogenda mu institution bweti oyina omulimu. Kiki ekikuleese wano? Oba ogenda okulaba wali ng'akwata akasawo ke nga bw'oyambadde bw'otyo, oba n'okutuula mu kafo ako gye beetegera ega nti wano vaawo si ye levo yo, ngenda kukuleetera. Kaakati yo eyinza obutayogerera ku lwa bya ddiini, naye ega nti ogenda kufuna omuntu omutuufu oyajja okuyingira mu bulamu bwo, ogenda kufuna omwami ow'ekirooto kyo,
okugenda okukakkana olaba omukyala abadde yakatula mu ntebe ng'akwata akasawo oswi ng'akola ki ng'agenda kakati mu kugenda awo eba ekulambika ekkubo osobola okuyimirira mu kifo ekituufu oba okubeera mu kifo ekituufu okusobola okufuna omuntu omutuufu ng'olwo eri ekugjeeyo woogambidde nti kaneetega eno abasinga obungi super ego tebagirinda tebagiwuliriza kati super ego kyengambye nti ekuswanyula ekuga nti vaawo ekulaga ssente z'omulimu eza kampuni nti ezo si zizo zitwale mu banka bazikuwadde zitwalayo zogyeyo okusasula abakozi zibawe okiraba waakiri ogenda olumu ennaku naye ng'okoze ki ng'okoze ekituufu kola ekituufu yimirira mu kifo ekituufu era weereza mu butuufu okugenda okukakkana nga bakutunulira gwe omusiru gwe n'obeeraawo mu biwala ebinyirivu ebyo n'obulako kyokigamba naye nga n'abamu baba baagala okulaga obusajja bwe ndi mu mikwano gyange byonna girina abakazi yekka yali singo nagaa kansitule nange ngende neerage nti nange nina girlfriend. Era mu kibuga mu Kampala wano abantu bangi abali mu environment nga bangi bawuguka ne bagwa naye naasigala ng'ayimiridde kubanga super ego eno yamugamba nti tunulira wano beera focused ku nsonga eyakuleeta mu kifo kino mu organization eno so nga ate amaanyi amalala gajja ne gabawugulawugula naye bali bo ne bawuliriza nti bwe weesiriyasinga ennyo ate oyinza okukomekerera nga n'omutuufu omugobedde omutuufu anti kyenagambye nti tewenoonyeza kaakati abatuwuliriza olwokuba kati nze ndi mwawule naawe nakuwulidde otandika n'okusaba kkiriza Katonda akunoonyeza omuntu omutuufu emirundi mingi tulaba nga Katonda alwawo naye mu kulwawo kwe atuusa ekiseera kye mbadde ntunulira wano mu lubereberye essula ya 24 abazadde bano bwe baatuuka ekiseera Labbaani Ibulayimu ne Saala bwe baafuna abaana then Yakobo n'afuna abaana be mu kufuna abaana ekiseera kyatuuka nga bwe tujjukira bajjajja b'abakkiriza abo Abraham, Isaac ne Jacob naye kaakati Isaac mu kutuuka ekiseera eky'okufuna omukyala waaliwo okugendako emitala okumunoonya awo wooli si we wali omuntu omutuufu kyokka ate wasobola okubaawo omuntu omutuufu waliwo kye tuyita teleblessing nga buli byempuliziganya n'abatulaba kaakati tere fa waliwo olwosobola okufuna ekikyo ng'okifunidde awo kyokka ate waliwo olwoyinza okukifuna ng'ate tekiri awo n'olwekyo sigamba abantu nti mumalege kulinnya nnyonyi genda Bulaaya kufunayo bakyala oba kufunayo baami ne wano wooli wennyini omuntu waali naye ayinza obutaba ku kyalo kwosula kati waliwo Reverend ffe abamu nga okeera wano eno ovaawo kiro muvubuka wano gw'olaba naye yegwe gwalaba kati naye n'omala mwaka ku mwaka nga tetakunyeganako ng'oluusi teri kati ddala n'amanya nti omuntu omutuufu n'amugjawa sirina budde bugenda kwetega wano gwe ndaba nkeera ku makya ne ndaba matini wange ayera ku kamera naye nanfiriminga budde ne buziba paka ssaawa 3 nezire wange nenneeba ate n'akugamba nti leero esimayiro eyo enkubye ntera okubawulira nga boogera tufe tuli eri tuwuliriza nti ennyambala yo nina ne rediyo oli asoma n'ava ku kagatto nti kaakati ataddeko penda nti akoze bino ate bakomaawo ate kuwano obuwanya bategezeza kaakati ate ekirimu ekyo yayinza okuwa makisa empitirivu zityo ng'ate gw'olina wakati eriyo n'ekimu ekimuvaamu naye ng'okimanyi nti abantu abawaana ennyo bwe batyo baba tebalina oluusi abatalina kyagenda kukuyamba akoma kuwaana buwanyi kukusigula kujja maka ago oluusi gy'oli naye nga tetalina gyagenda kukutwala akwagalira gy'oli so kati affe ng'abantu abakolera mu bifo bwe bityo nga day in day out abantu boolaba be bamu tewali akugamba kye tulina okukola ekituufu ffe eri Katwe nkiwulira nti kyaliyoko
era njagala kuyita ku mpewo leero nkisabe kikomewo kwe kufunangayo nga kiri kye bagamba nti babies day out. Tufuneyo ekiseera okutwala abaana baffe out tugendeko mu bifo ebyenjawulo abavubuka baffe kubanga nzijukira nga bazadde be batutwala oba nga ffe abeetwala ffe ba team leaders ffe nga mu bukulembeze bwaffe nga abakyaki ate nammwe wano nga ku organization eri waggulu ba top managers okubawangayo kadde out naye munakola ddi emirimu ng'ate muli out naye walina okubeerawo kadde out nga bwe ntera okulaba mu poliisi bwe tubeera mu nnaku enkulu abakulu baga nti naffe luli mwe mwasanyuka kati naffe leero tuli mu kusanyukako nabo ne bagenda kakati mu kuvaako mu environment yeeno naye naawe oba osetinze table of priorities omuntu gwe waali agadde yono gwe mukola naye bulijjo kisoboka ne mukola relationship amaka naye ate muleeta oluusi entiisa eri top management kati omu bw'anaalwala nga mwagende ku kitanda akole obwannaasi banikola ekyo kati natunuulira Martin nti ali wano tweyagala alina akawala kayogera nakola emirimu tegiganya nti tugenda tutandika entalo ogenda okulaba nga keweewungulako bwoti omusanga amugudde mu kiwato nolwekyo abantu okukola empuliziganya bwetyo nga bali mu organization yemu kiina nakyo ebisoomooza ebireetera bannannyini oba abakozesa waggulu bannannyini companies okufuna obweraliikirivu naye ate nga waliwo ebitongole ebisobola okubeera nga bafumbiriganwa ku mulimu gw'oliko gwe wali omuntu gwe yakusemberiza kati awo mba ngenda kikola ntya omukufa alina okulabula ate bwe kiba bwekito nga kya bwakatonda nga katonda akusembereza omuntu oyo ne mukkiriziganya ne mukola n'obufumbo obutukuvu katonda abateekako olukomera n'atuuka n'okubeera ng'akwambaza n'amaaso amapya agalaba omuntu ono nti ye oyo buli kyoyagala muye kiri muye n'akuleetera okwewala abalala bonna abajja ate n'abalala ne bamanya nti oyo muntu w'abandi tewaliwo ajja kumwenyeza mumwenya lwa birala Reverend w'abandi akoma waneeno nga mwakeeraba naye gye tugenda mu maaso omusajja ng'afunayo w'abandi omulala tusaba anti kati kyofunye tuyigiriza abantu nti kyenfunidde mu kusaba era nkinyweza na kusaba kakati bw'obanga ensonga ogifunye lwa kusaba ginyweze naki na ssaala omusajja ono omusabire nga buli lunaku twogera wano ng'abali mu Musanyuka TV naye ensonga eno ekwata ne kubali mu bitongole ebirala eyo abayinza okuba nga omuntu gw'ofunye eyakusemberera mukola naye era ne tubalaba abantu ne bagenda mu maaso ne bakola obufumbo ate ne babeera abajulirwa mu kitongole omwo n'abalala ne babalabirako nti neegomba okubeera nga Lutaaya naani ne Sandra kubanga amaka gaabwe gakola ki geeyagaza gatusanyusa mu ngeri eno obuzibu bwonna bujja lwakubanga ensonga yo toginywezezza na Mukama kubanga buli lwe tubeera mu kusaba mu kwegayirira tujjukira ebigambo ebiri mu Luka essuula eno ey'ekkumi waliwo olunyiriri lwogera bwe ruti nti ekyobugagga ekyakisibwa lwogera ku kyabugagga ekyakisibwa ekyobugagga kino nti omuntu bwe yakiraba ne kimuleetera okugenda n'atunda ebirala byonna bye yalina n'ajja agula ki n'agula ekifo ekyo the parable of the hidden treasure kaakati mu bufumbo omuwala oba omulenzi nga mutandika relationship fuba okulaba nti onoonya ekyobugagga ekyakisibwa ekiri mu muntu oyo alimu muye embala ey'enjawulo naye olw'okubanga tetuwaayo muwendo kugumiikiriza nzijukira ebigambo byentera okukozesa ebya mukadde waffe Patrick Bakamale yali ayigiriza
mu Cathedral Namirembe nti omusimi wa zaabu bw'amala n'asima ayinza okuba nga mu kusima asimye ekinnya ekyenkana studio eno naye ng'avuddeyo n'olubatu lwa gold. Asimye ekinnya bwe kiti naye afunye olubatu. Kati olubatu luno lwalina oba akantu kano akatini ennyo ng'akasaanikira luli edda baagezanga ku kibiriiti akabiriiti aka katono kamuleetera okugenda mu maaso n'okusima n'afuna n'ayongera okusima. Era nze mbikyusa ebigambo ebyo ne mbiteeka mu lulimi lwa Sinotrack ebimotoka bino ebinene. Abasimi b'ezzaabu ayinza okuyiikuula n'ayiikula entumu y'ettaka ejjula ku Sinotrack naye bw'agenda okufunamu n'afuna otuntu bwe tuti enkya ayongera n'agulayo ekimotoka ekirala ogenda okakana nti era nsuubira nja kufuna. Ayinza okutakula ekintu ekyo ate n'afunamu akakutubba kamu kubanga zaabu oluusi abeera mu ngeri ya bukutubba. N'olwekyo naye n'ogenda mu maaso era bw'afuna n'asanyuka mu bufumbo bwaffe mu relationship. Jjukira nti bw'oba onooyingira mu bufumbo oteekwa okuba nga buli kiseera onoonya ate bw'onoonya Katonda akuzuulira. Nga tuwumbawumba Reverend, njagala tulekere abantu abali ku Morning Express abo abalisuubira okufuna abaagalwa kiki kye tuyinza okubagamba ekiyinza okubayamba essaawa eno nti n'omuntu eyakola ensobi mu relationship kikyateekeddwa okukola. Kati eyakola ensobi mu relationship ntandika n'ekigambo kino kye mbadde mbategeeza kiri mu Matthew chapter 13 verse 44 ekya hidden treasure. Eyakola ensobi eyakolebwa ekyasobola okutereezebwa. Waliwo ensobi ezaakolebwa zikyasobola okutereezebwa. Principles zizino esooka kwe kwezuula kikyoli. Gwe wennyini toli perfect, nze kennyini siri perfect. Ekigambo ensobi gye wakola oteekwa okuzuula kye tuyita self love, okweyagala. Kaakati bw'omala okweyagala bw'oyagala weeyagale bw'oba oyagala munno oyo gw'olabooza nti muli tokyamwagala. Ekyokusatu, get real, jjayo obukakafu ku ggwe. Era abawala n'abalenzi bateekwa okuzuula nti bw'oba onoofuna omuntu omutuufu fuba okulaba nti ozuula ekituufu ekiri mu ggwe. Oli compatible mw'oli kw'oli gw'ogenda okutambula naye mu bulamu. Abamu abasinga ajja neyeeraba ate n'ayagala yeewe 100 ate munnamuwe naye gwe singa n'oli abadde akuwa akukebera 100 yali kikuwadde. N'olwekyo tetusobola kubeera nti ffenna tufuna 100 ku 100. Tulina okubeera nga tudda mu kkubo, get back on the rail, ekigaali kisobole okutambula, okumanya nti ekyo ekyasoba oddayo. Olwatika bwe luba mu kizimbe oba bwe luba mu kifo kyonna bw'oba onooluzibikira tozibikira eri waggulu. Olusima eno wansi gye luva wayinza okuba waaliwo enkonge oba waaliwo ekiswa. N'olwekyo we must go back to the roots. Entandikwa yaffe yali etya. Let us mend the roots. Let us mend the foundation. Tuddaabirize omusingi ogwo bwe gumala okuddaabirizibwa ate tusobola okutandika buto mpola mpola okukola recovery y'ebipya. Ate ono agenda okuyingiramu obutagwa mu nsobi akasembayo nga tusiibula. Nga atuuse okusalawo waliwo amugamba nti nze nkusobola, oyo takusobola, nze nkusobola. Kaakati oyo anoonya abantu abagasa. Era nze nga ku Matazi Church Katwe wendi emanyi nti abali ebweru w'eggwanga naye basobola okunfuna. Ne basobola okunfuna ku email yange eri Lutaaya Lutaaya with double A, erinnya Lutaaya @yahoo.co.uk. Ate akanamba k'essimu esimu ngenda kukyusa koodi 0753 /0782 190
560. Okay, tweyanziza nnyo Reverend okutusuulira yakadde n'akakisa kano k'otuwadde okwogerako eri abantu ku Morning Express. N'olw'ensonga eyo gw'omuntu ali eyo yeeteekateeka okufuna omwagalwa oba nawe yagwa mu nsobi ng'olwedde ensobi zaatandikira eno ng'essaawa eno ze zikubonyaabonya oba ze zibonyaabonya obufumbo bwo oba relationship yo otegedde bulungi ebigambo Rev.Emmanuel byasobodde okuba nga akugamba bintu bitono nnyo osobola okuba nga ate oddayo ku ground n'obikyusa nawe yeeteekateeka nga ku lw'omukaaga luno ogenda kuba nti ogattibwa mu butongole manya nti marriage is a commitment ebintu ebimu bye tukoze ebimu biba tebikyasobola kudda mabega muzikirize emberekereze amanya za Sandra Lian tuwadde ku Morning Express. Martin, thank you so much behind cameras. Dan Mukisa, my producer, thank you so much. Ne Abdala wali mu control room njagala okubagaza olunaku olungi mweraba.